Okay, Alan Cruz Gemanya, and of course I'm Mr. Handsome. Celebrity track kwe tulio nako olwalero tugenda maaso n'okubanga ate tunyumyamu ne bavubuka bannange nga bwe balaga Handsome Boys abendi nabo nako olwalero Bitter Soldiers abo bayite ba Kampala Boys. Kintu kyamaanyi nnyo balina oluyimba olutambuza Kampala yonna akanaginaji oluyimba lwelumanyiddwa Mundawo. Bw'obuuza social media platforms ki ezisinze okukozesa oluyimba luno TikTok toyinza gira naye TikTok mwatujjidde kubanga interview eno olunaku olwaleero egenda tambulira nnyo ku banana kuba nasooka neneebuuza bayimba ku banana pini oba banana ki eza abali bayimba entuufu naye nga omwami Kaluyimba Kaluyimba noli Kaluyimba bonna balina olunaku olwaleero batubuulire Mundawo waawo olweyo baali balutadde Mundawo mu nsonda omutima gwe baali batadde Mundawo bingi nyo tugenda okuba nga tunyumya n'okuba nti ebbanga libamaze nga bakyali wamu ki ekibakuumya okuba nga bakyali wamu groups nnyingi ze tulabye bazze babakoppa bali ne babeera nabo basatu naye ate ne bamala ne baawukana so banga kiki what does it take bye tugenda okuba nga tunyumya ku lunaku olwaleero Alan Cruz Gemanya subscribing nga wansaawo tugende mu maaso tube nga ate tusobola okuba nga ate tugusa ensonga y'omuziki otherwise eno gye tugenda okusemba kubanga ono naye ono asmilinzeemu kale akati twogerako lema bright nanedda togaana Alan Cruz leero sooka obuze kuba tulaba abatulaba abaliko wano eno ku celebrity track tuli basanyufu nyo okubeera wano amanyaze Mr. Lisojo okuva mu B2C sanyusenyo nawe eddoboozi oli oteekamu ki olina eddoboozi eri husky otera kunywa ki oba kiki kyakunywa kyotera okukozesa n'ofuna eddoboozi eddungi bwe lityo toni kuva eri Katonda buli mwalina toni nno kimbadde nsose wulya tonto mbadde ngenda gaye toni buli mu Katonda yamu eddoboozi lyengeri gye lirimu eryange bwe litu naturally kuva dda njogera bwentyo oli bulungi obulamu bulungi sina mutaana oli bulungi abiwako baleseeyo nnyo bali okay omukyala ali atya bali bulungi bali bulungi kale okay taata mbuuza kuba tulaba yes batulaba abatuwuliriza nga temulaba nze ni musanyufu nnyo okuba nga ndi wano ku celebrity track yamano ne bamwita Bobby Lash Soja kuva mu B2C era nga ndi musanyufu nange okubeera wano leero abiwako balese otya teri n'omu complaininga baliyo bameka bali okay bali okay yes bali okay okay omusajja asinga naye singa kuba principal musajja ono alayika yasinga okuba principal mu kibiina kino anyway sooka obuze kuba tulaba yo nze bampita Julio okuva mu B2C era nga ndi musanyufu okuba ne Alan Cruz ku celebrity track man twanjula ddi tukyala ddi abaana nga bakwesunga otulaga mu ddi omutuufu Kworo amanya matuufu mumanya ko mulimu erinnya lya Julius sure mulimu Julius samanya matuufu Kasagga Julius ate bafaanana bakasagga mbadde manyi oli musajja wa nkoni ojja kujjeka nkunnyonnyole kale ye Bitter Soldiers abe tuyina and of course tugenda nyumira ka interview kano kabeere kanyuvu nnyo otherwise nga tetunnatandika tetuyinza kutandika interview eno nga Julio tosoose tuwa kapati I wanna visit you babe ananga akantu ako banna tandika nze anange tonyimirwe I wanna visit you babe I used to eat your banana used to call me babe and I eat your banana olimwe tabu mundayo nayagala nnyo ekyenkya kyenvaazo linda kutandika empolampola omuntu oba maama taata jjajja ali ewaka alamwala bulijjo agira oluyimba olwo ku TikTok oba alumayiminga njagala tuve kigambo ku kigambo naye nga letunyonyola like I want to visit you babe like tumunyonyole bulungi buli mwagenda kunyonyola vaasi bulungi omuntu ati anyonyoka oluyimba luno I wanna visit you babe
I used to eat your banana. Used to call me babe. And I eat your banana. Oli mwetabu mundayo. Nayagala nnyo ekyenkya kyenvaazo. Nayagala nnyo ekyenkya Kyenvaazo. Waliwo question ezigenze zitambula ennaku zino ku verse gye wayimba ng'abamu bagamba nti they feel like nti oba Oluyimba mwalina omuwala yasooka okuyimba then ne mujjawo then Julio n'ate n'ayimba naye part ne mugisigaza nga yeeyo. How was the gundi sessions mu studio? How was it? Why would you think that? Abantu bo baagala gwe bannyonnyole nze sigenda kuwa ndowooza yange. Abantu lwaki balowooza weeba? Lwaki abantu balowooza nti muwala yasooka oyimba ate omulenzi n'ayimba? Does it sound like it's a woman singing? Musajja ayimba. Kati omwana ono mu byaddala gyali ono gwagendanga n'olya ku banana ye. Banana gwe kitegeeranga ki? Banana esobola okuba eryenvu lisobola okuba ettooke. Sweet banana waliyo ne banana. Gyali bebi wange. Julio, kiki wali okozeeko mu mukwano ky'otuula awo n'ogaana nakolayo kano akakodyo kannyumira nnyo oba yali kawali kukwano oba kale kantu kuwali okoleddeko omwagalwa awo banga lyoyimbidde omukwano gwe nkakola akamanyi ate oyagala kwasabya amabyange sebo oyagala abantu bantwale obuntu bwange mbukola abumanyi. Abumanyi? Abumanyi. Bobby, tuli wuwo. Twagala party gye wayimbye mu luyimba lwa Mundawo. Soko ogiyimbemu then omala otuvuge empola. Very clear. Wait. I wanna get your loving, no lose no loving, me got your body, baby. Looking so fresh, me wanting the way you jiggle me bed, no calling. The way your body talking, mukwano saba parking, kazanyo ka rewinding, bulya kukwatako tumureporting. The way your body talking, mukwano saba parking, kazanyo ka rewinding, bulya kukwatako tumureporting. Kati tutinywe kigambo ku kigambo. Njagala omuntu alutegere bulungi. I wanna get your loving. Ekyo tokimanyi? Lose no loving. Lose no loving. Me got your body. Nkulaba onfunye omubiri ogukutte. In bed, no calling. Hey! Bemba mu kitanda akasimu off. Pulira tata. Kati awonolyoka n'omunyonya n'omugamba the way your body talking. Ombiri gwe nyingiri gye gwogeramu. Ngamuseka walayi mutako mina kye mwatukwese mu luyimba luno. The way your body talking. Omubiri gwe engeri gye gwogeramu. Engeri okitegeera. Mukwano saba parking. Kazanyo ka rewinding. Soko ile mwasooka ne muzanya first half. Neggwa ne mugamba nti akazannyo tuddemu tuka rewinding ebintu gwegaba kiwulira bwotyo ng'oli awega kibeerebwa ekitoba ekitobe kiri kati tuli mu kazannyo bali mu buliri onagambye kati gwotegedde ki Cruise lwaki agala okuwabya abantu kati nze njagala ntegeere bulungi akazannyo kawedde first half tuddemu kazannyo ka rewinding. This is more like this is song lubaluzanya DJ kazannyo ka rewinding buli akukwatako tumureporting kitegeeza bwe yarewindinga bulungi baka rewindinga kati ebintu ebinyuma byonna bikola ki biba binyuma okubiddamu okitegeera okitegeera kati kayima we kanyuma tukola ki tukarewindinga we tukomye again amaso tukarewindinga nze ebyange ne bikomawo lwaki agatunyonyola oluyimba manyi oluyimba it's a hit it's a mega hit abato n'abakulu baluyimba kakati omuntu njagala ayimba ebigambo byakola ki
Nyimba nga tujja tutuyita tunyonyola ennyimba zaffe. Nabayita ne munnyonnyola gundi, twanyonnyola gundi. Kankuwa ekintu kimu. Twayimbanga oluyimba Opa Gangnam Style. Otegeera oluyimba. The very many songs that tuyimbye ffe okuva mu buto nga tetuzitegeera. Okitegeera nga simanyi na byennyimba naye lwakuba nti nnyumirwa rhythm. Okitegedde. I do not see reason as to why we should be explaining because abantu abali Kenya abali ensi endala oba music tunyumirwa oluswahili. Okitegedde. Buli muntu ateekawo ekigambo kyakola ki kyanyumirwa. Julio, do you agree with me nti there is someone out there that will enjoy this song more nga olumunyonyodde? Omuntu anyumira oluyimba alunyumira essaawa zineeno tayitaga explanation. Yasinga nga tonnaddamu kubuuza kintu kyonna tusooka paati yo kuba ati bano bawoza bo bamaze ogwabwe naawe twagala yiyo si musango naye nga kirungi nze nkimanyi kirungi era ogenda laba omuntu nga lyrics zonna omwana aziyina bulungi. Video eri ku YouTube n'ekikulu bw'obuuza tunyonnyole ne tutanyonnyola tubanga abagamba twayimba ekintu kikyamu naye ate naye bw'obuuza obanga agamba twayimba ekintu kikyamu. Nze oluyimba ndwagala nnyo naye waliwo paati ezinnyumira. Byangu byonna bye twayimba ffe biri ize byangu bitegeerekeka kitegeera kati kyobuuza kye tuddamu nze mbuuza. Kati njagala onnyimbire paati yo then omale oginkwatiremu mpola mpola. Simanyi ogidde ku kagaali oba esembayo yonna gyompa njagala yakagaali eyo gye njagala eyo. Bw'olabika wamulaba mu ddinisa nga agidde ku kagaali oba kwe yali atera okujjira. Baasi erimu akagaali tugendera awo simanyi ogidde ku kagaali. Soka olire waliwo vaasi erimu akagaali nze agidde kagaali mwekangidde ku mulyango atuuse kubanga jjukira twayimbye ku kyenkya aze ku makya. Oluyimba general leero no twayimba ku it's a love song but ngerimu nnyo emmere. Weebale nnyo kukijjayo kye mbadde ŋŋamba nti okinnyonnyodde bulungi onyonnyodde bulungi oluyimba luno nti omwana yazze n'omubuuza nzijidde kagaali like story flowinga simanyi oba ogidde ku kagaali okitegeera then n'abeerawo olunaku bw'abeerawo ne bakaliwindinga akazannyo bwe bakaliwindinga ku kazannyo ku makya omwana yakeerera ku kyenkya. Ate ekikulu kyekinyusi kiri ku banana kiri Mundawo kiri ku bintu ng'ebyo. The song is called Mundawo. We sang about banana. Banana abantu abasinga abayina ekibasumbuwa ku luyimba luno bakifudde kyabwe ne bakijja ffe ku kye twayimba. Ffe twayimba ku banana amatooke mmere oli nayimba ne ku kyenkya ekyokumakya okitegedde ffe kye twaliko but in a lovely way nti you have your girlfriend with you akedde ku makya. You miss those days when akufumbiranga ekyenkya ky'amatooke okitegeera. We used to eat banana together okitegeera. I used to visit you there. Okitegedde oba story nti ekwatagana. Kati anti kyange kyenkugamba nti kano akayimba lwaki kanyumidde abantu mu kalantiini badde tebakkiriza motoka kutambula babadde bakkiriza bugaali. I used to era naffe twali late nze okusinziira ku mbeera eyo nze nakyalange wa girlfriend wange kitegeera ne tuli amatooke. Bale kuruzi musonyiwe bino bye mulaba bya kuruzi na B2C banyumyamu byabwe. Kitegeedde kakati sebo wali nnyo saasi mulala toba nkukweke mu baneiba nkulemesa abafera abalimba nkuwe mukwano si bya bulimba kano mapenzi si bya katemba oligwa wendigwa yezebana nayego atako sakawulidde akunani sikawulidde Julio atakunadde sikawulidde yuko banana ate nze wakyombu gwe nyini kigambo gwe author. Yeah. One thing about music is how you want to term it, is how you get it. Okay.
how you interpret the song is how you get it. Kati simanyi gongeri gyagala okweyita okitegeera ate kati okuva n'olwaleero ngenda kwamba mpita Alan Cruz, Mr. Handsome, Banana. Lwaki onabo ogenda kweyita katooke Mwanzikiridde ekyo kyeyagala byakubuuziza ngenda kweyita katooke muzeeyi ati kati olaba amanya g'abantu gaawukana kati eri akatooko ddi osobola odyeyita kuba gyeriri wali erinnya omuntu gwayita kitooke waliwo ekintu waliwo bakitooke amanya gayita ngambye ettooke kati mwagala mwagala kweyita kitooke tooke tene katooke kato mwagala kumvuga ate nga munziza walala oba weyita eryemu omanyi kana akayimba ge twayimbanga edda mu primary aksembazi banana amatooke fiishe ekyennyanja okyegedde kyekyo mwali muzanyisiza akamatoke amatooke bagalya buli tebagazanyisa noŋŋamba like bwemba muli bato obanga muzanyisa amatooke nakuba munetooke namukuba saafuna chance eyo ngezanyisa wamali bano baveeko bano baana babagagga balya chocolate twakulira mu maka emmere tebagizanyisa mwe mwazanyisanga emmere nga mwekuba emmere nedda musobola okuba nga muzanya ebintu by'obutogo obimanyi saka mwakulira ali ku chocolate ku paaka empya fe emmere nga matooke tozanyise. Okay, Julio, ani yakoze oluyimba luno? Nesimu. Mwalukolera bbanga ki? Mwakyaba how long? Oluyimba luno Nesimu yali yalutandika dda. Yeah. So yalutandika nawulira nga ffe lutunyumi tusuutingamu. So ffe ne tujja ne twongera mu bwongezi mu luyimba luno. Yeah. Ne tetwalukolera bbanga ddene. Tetukola ennyimba tuzikolera bbanga ddene. Si firimu. Tetaaga tugiwandiika script. Yeah, it's just a minute and the song is done. Bwe nkubuuza ekibuuzo ne nkubuuza, what would you prefer more? Do you prefer visiting your be oba be okuvisitinga? It depends on the mood and where you are. But most of the time kisinziira. Omanyi kati waliwo be nga be. Ne be for visit. Kanyinyere bulungi. Be and be for visit. Hey, waliwo be nga owning ewuwo. Oh yeah. Then waliwo ne Joe. No, anyway, nze sogera on kunze. Osegedde. Waliwo abantu abamu nga bafombo. Osegedde like nga bali mu waliwo gye bayita courtship, waliwo gye bayita omuntu nga natera okumuwasa bamuyitani. Waliwo omuntu oyo nga atuuse okubeera han nga muluddanganye ekigere, waliwo omuntu nga ewuwo yafuuka wuwe okigedde, waliwo n'omuntu nga mwekwana bwekwanyi naye nga wakukyalira oba olusi wakukyalira. So kisinza ku level gye muliko okigedde, kubanga buli ffenna tetumanyi nti oba omuntu gw'oli naye gw'ogenda owasa, but waliwo time wotuuka nga atandise okuba nga ewuwo waka kunyumira okigedde. Kati kisinziira waliwo omuntu ajja ewaka nga yakimanyi n'ekisumuluzo akiyina. I'm opening zijabuzi okigedde. Abajja n'omuganga kebera wansi w'ejjinja. Eyo level nga mutuuse ku relationship eyogabe ekisumuluzo okigedde, kubanga oba akamutandika tomwerawo ekisumuluzo nti kwata ekisumuluzo ojja kunsanga ewaka okigedde. Ne waliwo otuuka nga omukyala ali certified nti kati yakola ki yajja ewaka yafumba ettooke oba okigera kyengeza kunyonnyola. Kati eyo level yeeyo, naye nga kisinga okunyuma nga mutuuse ku eyo level ndowooza kisinga okunyumira nga oso ajjawo yavuwe ewuwo olina ayina ekisumuluzo kyo bekiri. Okay. Waliwo ayina ekisumuluzo kya Jolio okireeta olw'eggulo delivered Bobby akuwadde obugambo obukusanya Bobby nzalo bisimanyi. biki by'otamanyi buuza kaakati ani ayina ekisumuluzo kyo simanyi bangi sinnagambako nti manyi nabye simanyi tomanyi tanatuuka ku eyo level ngambye ebya level. Waliwo omuntu okuba nga mukyali mu hi what's up it's good okigedde nebago are you home I'm coming neya I'm already home
Tuli ku celebrity track ensibuko y'essanyu ensibuko ya information and of course we never beat soldiers tuli ku Oluyimba Mundawo kuga tulwogerako kuba Oluyimba lulunyuma bwogenda ku YouTube training number 5 we tukolide interview eno nako olwaleero nenga luludde okubanga ye number 1 luluddeko lututendooza mwezi yes okubanga number 1 that means the song is nice tuli mitwalo 7 lugenda mukakadde ate nga luyina ero kaweza kubanga Oluyimba lw'amaanyi nnyo September twali tutegeka okubanga tukolayo concert nga ba B2C soldiers naye olwa covid ono tetumanyi nsonga kikyaliwo kyekiddako otherwise Bobby tandikirawo. Yes sir. September twali tusubira concert. September twali tusubira concert era tetunawagamba nti twagijeeyo tuba tulimbye naye olw'enteekateeka za gavumenti singa naffe tutunulira etunulamu negamba nti bannaayi tuyinza tutya okukwata buno obulwadde saawa zino netukola ki netunoonya engeri gye tusobola okubukuuma ne buta spreadinga nnyo abantu ne bagenda maaso n'emirimu gyabwe yasenga Mukama atuyamba ne wabaawo solution ekolebwa tusuubira show yaffe egenda kusigalayo mpozi nga bino ebintu bye tukyalimu bikyagenda mu maaso awo tujja kwongezaayo tujja communicatinga tubabuulire nti twayongezaayo concert yaffe. Mr. Lee, ensonga ya COVID-19 abayimbi tebakyayimba nammwe nga ate mwe muli basatu and of course buli omu alina okufa ku munne buli omu ofa ku ono afa ku ono ono afa ku ono kibayisiza batya mukiyiseemu mutyanda? covid yakyankalanya buli kimu gwe kyobamanya bizinesi z'abayimbi fekka n'ensi yonna yakyankalana ne economy actually negwa bagamba ebitundu 6 ku buli 100 ensi yonna so kino kikulu nnyo ekibaira ekintu kibadde kimaze ebbanga ddene nga tekibangawo so kikulagirawo nti ebintu si birungi naye olw'ekisa kya Mukama naye okuba nti twapulaninga before twasevingayoku kasente mpola mpola tuze tugezaako okubeerawo tusobola bakolayo ka video ne bwe tuba tutuyingiza tukolayo audios kitegeera tuteekako wanawali mpola mpola ka savings kyetwakola rent mu mujja wamwe ng'abayimbi abadipendinga ku bivulu rent for now bonna baba tebatubanja tebasaba tebatubanja naye nga buli omu bw'amanyi embeera nti yakyuka tuna abantu ababanja naffe abantu betubanja tukulemu yakwata mu kompolampa byakutegeregana kati kutegeregana naye nga tusabe Mukama atuyambe tuvumuko ekintu kino ate nseddemu ebeere nga bwe yali. Bw'otunuulira nnyimba B2C ze bazze bayimba zonna okuva lwe baatandika believe me oba kkiriza kye ŋŋamba nti buli luyimba lwe bazze bakola buli luyimba mubaamu that favorite part enyumira abavubuka luno luyinza okufuluma nga Julio yayimbye paati esinza okunyumira abavubuka lune lufuluma nga oli yayimbye paati enyumira abavubuka nti bw'ona agenda neweesanga nti bw'ona agenda mu luyimba lwe bayimba ne Good Life ojasanga nga abaana bonna bayimba rokitokitokitoki omutima gwelede so bw'ona agenda mu Mundawo ojasanga nga I wanna visit you babe so bw'ona agenda mu luyimba olulala ojasanga nga bayimba in 1990 when I was a little boy my mama born me so ojagenda okwekanga nga bayina ekyenjawulo ekiba keepinze nga bali bonna kyetwagala okumanya and of course tutandike ne Julio ekintu kino much programming mu studio nti gwe have this part this time gwe leading gwe kola boti musinzi kisinzira ku vibe kisinzira ku vibe nangeri kigwe gyofunye mu luyimbo olwo ng'omuntu okitegeeza because buli omu awandika verse ye so eriwe jjanga yesinza okunyuma era banga yesinza okunyuma but of course wekito kirina okuba we can't shine all at once somebody has to shine for others to shine okitegeera so kituyamba naffe kitunyumira bwe kiba nga today Lee shines the other day Bobby shines the other day Julio shines okitegeera rotation eyo banungi nti tekiba monotonous tomuntu agamba nti Alan Cruz yo kati ffe tukusingirako we wano nti ffe wero wano alabali
oli ajaga bana edi anyumye okitegera oluso oli agamba bana Bobby anyirira okitegera oba Julia, so which is very nice. So tetulina criteria egamba nti gwe kwate no verse leero gwe abanyumirwa ennyo no kisinzira ku vibe y'oluyimba n'engeri y'abantu gye balupiikinzeemu. Yeah. Okay, Lee, bwe mba kubuuza ne ŋŋamba nti temutulakaawo wansi ng'omuntu noga mwana noluyimba na performing nga vasi yange abaana tebagikolerako challenge nga gundi yange tebagikolerako challenge ate kitala batuukako ng'owulira like you needed more or to give out more eri abawagizi bamwe. Ekisokera ddala nga Julio nga bagambye ffe bwe tukola oluyimba Julio bw'akola singa abantu bakola challenges nyingi ku vasi ye the better because leero yakikoze olaba bajja kukolera ku Jali abalala ku ya Bobby. The beauty of a group is nti ffe buli omu lwabe on Julio's good day is my day, is Bobby's day nga bwakunnyonnyodde naye ekyo si kyakwetegekera oluyimba ennyimba zino tuzikola oba zinyuma oba kyoyogerako evibe eyo okubaawo kijja okusinzira engeri abantu gye bakoze gye bareceivinze oluyimba ffe tuwandiika ennyimba normally but of course we are different heads different people ate ffena tuli bawandiisi kati buli omu bw'atuula owandiika vibe ejjaze nayo tumanya yegenda osingako olwo okunyumira abantu oba yegenda okwagaza abantu oluyimba olwo. Bobby, how do you feel being the only ragamuffin mu bantu mu bavubuka abayimba R&B and of course go baraga and of course kiki gwe kyolaba ekyenjawulo kyoyongeramu and of course how do you feel like being part of the group nga gwekako mu ragamuffin ali? Nze ndi ragamuffin mu B2C naye tekitegeeza nti nze buli wenyimba raga waliwo wenyimba nga simbye raga kitegeeza nti ndi versatile nsobola image yange ya ragamuffin naye okulaga nti B2C eri comprised of 3 artists. Lee era ayinza oyimba nayimba mu kuraga, Julio nayimba mu kuraga. Ate we bayimba raga tekitegeeza nti mbasige nayimba raga, no, bangenda kuyimba raga. Naye nze kinsanyusa okubanga nti buli wentekamu e vibe omanyi group webanga B2C group yeta webanga group waliwo ekyenjawulo kiba kyetaaza mu group kati webanga Line Julio by that soft touch, so it would make more sense. Bobby wajja ne vibe ekyusa mu kintu ekyemuka. I'm going to ask these guys kindly njani na akantu kenjagala tukole and of course abajja kukinkolera buli omu kuba nsuubira buli omu kyakola akimanyi and they are talented, so ngenda kusaba kindly Lee ogenda kunyimbira eri party ya in the 1990s when I was a little boy mama born me, then ogatewo lokitoki omutima ogwalabanya, then Julio atugatiremu I wanna visit you be tulabe ekintu kino bwe kinanyumira abantu bwe kigenda okubanga kibanyumira. Tukoze oluyimba naye nga lulimu ennyimba 3 ate mu dakiika ezitali ntono nnyo. Kale wuliriza abaana abali talented n'oluvannyuma obuuze girlfriend wo oba boyfriend wo omubuuze nti gwe oyimba ddi. Kale Ali tugenda tandika naawe, then you get ready with rocket talk. In the 1990s, as a little baby, mama born me. In the 2000 something, I joined school, started start learning. At the end of my story, Jenasango muwala talina bad stories. Olio muwala asobola, kumetala vonoteka kombidomola. Alali yasinga, mutunulako mutima negutula. Ono wange yasinga. Rocket, omutima oguwalabanyaggadde mnemadit. Wanza katachibo kunezi matirioma. Ngapira okulusania. Wamvugamu mukagali ne mati. Wampuba mchesube wange ndalukeo. I wanna visit you, babe. I used to eat your banana.
used to call me babe. And I eat your banana. Oli mwetabu mundayo. Wamba mundeyo. Nange nkongeddemu. Kantawo kajja. Wamba munde. Okogera otya? Wamma mundeyo. Olwo omwana aba akutuse mundeyo. Kale, otherwise, nje niye ekintu kyentera okwebuuza. Bapromota naddala abali best mu UK, abali best mu US. Big up to Jobs Link, my brother ali best in the UK. Bebuuza ekintu kimu. You guys are bambagamba muli expensive. Nti muli basatu. Abantu mubateerawo mpenda ki okubatwala omuntu aba ayagala otwala ba B2C soldiers. Kuba bambagamba bayina ennyimba nyingi banyuma but bali expensive. Alimba. Saalimba sina gwe njogedde. Balimba. Balimba actually expensive. Because so until waliwo yalegedde naffe n'atulemererwa. Expensive kibi. Kyogamba gwe na iPhone. Gye wagenda okugula iPhone ye yali yokka. Zaaliyo nnyingi naye nakwata wensobola. Bapromota just abagamba ebyo baba batira bwerere kubanga bo basobola okwata si bwe wano. Naye ate oli abasobola okwata wano. N'ekirala nti tekitegeeza nti bapromota abali eyo beboka batwala abayimbi. Ekituufu ekiriwo nti B2C ebadde etambula. Era ne mawanga ge tugenzemu babadde batusasula sente ze balina otusasula. Kitegeera kati ababagamba mbu expensive bekwasa balimba. Omusajja gambye ebika by'essimu byanjawulo. Osegedde gwokwata iPhone oba onfuna. So oli agamba nti tuli expensive alimba. Kubanga gwe senga iPhone yali expensive nga bagamba senga togikola ki? Senga togirina. Okay, Lee, what's your rate card as B2C? B2C sente zetuyimbira. Lekanawa ate kati njagala mbijire. No, management yagayengobe ku kibinja. Omusajja ayinza okubeera eri n'agamba nti Lee Bobby Rush omusajja omuntu yenna nga ali serious. Tasobola kuva erino ate kati tulina engeri gye tuba tukitadde mu public tuba tukoze ekintu ekitalina kukola. Ekitegeera ekintu kikolebwa management. Ayagala B2C kyogana sobula weri. Olaba gwakutuukako gwenawo okimala. Lindako. Olaba nze antuukako. Anti gwe waba kutuukako gwa media. B2C abagifunye. Kale, bapromota muwulidde bano abaana nti tebeerya ntama. Bwe batyo bwe batuzzeemu bwe batugambye. Naye omuyimbi kuba ku hiiti. Kale. Alan Jotaman. Brand is respected the way you respect it. Osegedde. B2C golanga brand is expensive. That is true. Agumazima. Osegedde. It expensive because that is how it's. That's the brand. Osegedde. Wogula TV nyingi, Hisense, LG, Samsung nechi. Gwe kiju TV kijoyine waka. Bwe mujagala jakola ki? Jateke waka. Nze mu anyway, saga kogera bino. Nze ninayo ntonotono wali ennene. Osegedde ennene. Goyinza okwagala nze nyalaba yenkana kisenge. You bring that osegedde so. Lwekito bakirina ku B2C as a brand. So sikwepanka, ndikwebadala no. It's how it is. Yeah man. Bobby. Twalaba ku mu quarantine nga birthday ya Rema. Mwemwe kaba ayitibwa ku bayimbi be twalabako ebifaananyi ebyafuluma. And of course abantu ne beebuuza what's your relationship mwe nga ba B2C ne Rema eyimiridde wa Rema omukwano gwamwe. Rema mukyala mukwano gwaffe ate era mukyala muyimbi ngaffe okitegeera. So Rema wakera ku macanga ena mikwano gye nagamba ba B2C mikwano gyange kambayite ku Yidi. Waliwo buzibu bwonna era we yatuyita ne tugenda ne twatendinga ne tulya Yidi. Wekityo kyali tewaliwo nnyo science mu bakuba nawe ne Yidi eyo tuli mikwano gyo no tuyita era bwe twali tumalawo twali tujja. Wamajulio gwasinga okwogera amazima bantu bakumanyi ku lw'amazima go koyimiridde.
abantu obabulidde amazima mu buli kimu mu gurupu eno buli omu agamba Julio bw'ayogera amazima gaba mazima wamma mwagenda ewa Rema mwavaayo ssaawa mmeka kuba kati abantu bakimanyi bonna abantu balindiridde ggwe kyoyogera kyonna abantu kye batwala ekisooka twagenda ku Yidi twali mu kafyu so saa za kafyu nga tennatuuka ze twaviirayo saa 12. relationship yammwe ne Rema oyinza ginyonyola otya omuntu era mwatandika ddi era omukwano gwammwe gutandika ddi? Fe tujja kwebaza Katonda because we are one of the few friends that Rema has. Naffe tetukitwala for granted ate ndowooza naffe fe bamu ku bayimbi baayinanga mikwano gye so tukitwala nga kyamaanyi okuba nga tusobola tuconsideringa nga abaayo kati nga Kayidi obanga alinayo function n'agamba hey boys what's up mujje tulabe waka kiki ekiriwo okitegeera so naffe tuli humbled okuba nga tuli part of her family okitegeera ati si kyangu ate Mukama kyatuyamba ekimu nti abayimbi abasinga betukoze nabo we actually get that bond bonna abasinga betukoze nabo ennyimba tetulinayo tosobola kubira Rasta Bebeko n'omugamba I'm coming home n'agamba siriyo n'akubuzaabuza tosobola kubira Eddie Kenzo n'akubuzaabuza tosobola kubira Wizo n'akubuzaabuza nange mwenyini temusobola kunkubira ne mbabuzaabuza anti mbadde nkyali ku bayimbi kati gwe mbadde nkuleeta so twebaza Katonda for that. We do not take it for granted. I like to all the artists that we have worked with tubebaza nnyo kubanga mwatukiririza because most of the artists betukoze nabo bamaanyi bakisegedde. There are people that have established their names for quite a long time in the music industry ate nga n'abantu babakiriza nti balungi so naffe batukiriza ntuyimba nabo ate ne tusigala nga tuli ba mikwano with no fuss nga tewaliwo kiki. We thank God. Li mukwasa omwaka ndowooza ogwokubiri if I'm not mistaken oba mwaka gumu n'ekitundu nga mukola mmwe nga mmwe without the management gye mwalina omuyimbi ajje essaawa zino ayagala okuyimba oba agenda okuyimba oba alaba interview n'adduka ayimbe yeebuuza ekibuuzo kimu njawulo ki eriwo okukola ne management njawulo ki eriwo nga mukola nga mmwe biki ebirungi ebikirimu biki ebikirimu? Ekisookera ddala teri kirungi kyakola weka. There is management always. Management kitegeeza delegating emirimu nti kati Alan Cruz baba yagala B2C for this and this agenda kuyita mu protocol wait agenda laba ono bwati baba yagala kina agenda laba ono so fe tetubaddewo nga tukola ffe nga botulaba mu kamera naye tubadde n'abantu nga tukola nabo from day one. The only difference is we changed management. Ate management yaffe initially yalimu omuntu omu bwe bayita under events papa yekka yavaako ku management eyo ne management yaffe abantu bonna betwali tukola nabo basigala tukola nabo. Yeah man. So difference si nnene nnyo bakuba nti mu picture kiyinza oba ekinene twakuba nti under events is a big name nti wakuba owulidde nti yawukanye ne B2C ate nasigala nga akola n'ebye naye abantu bonna betwali tukola nabo ba Enoch Atete Rashini banavo bonna betukola nabo tukyakola nabo. Yeah man. Birungi ki byoyinza okwebaza byofunye sofa byewakatuukako ekitala kyoyimbidde? First of all nebaza Katonda okunyamba nantuusa kuli nessa lye tuliko ssaawa zino olunaku olwaleero ate era nfunye emikwano mingi egy'obuvunanyizibwa nti nga nina for example ekintu kyenjagala nga kyamaanyi kuba nyinza nkuba bukuba essimu nga kati guni ndiwe nti leero nyimiriddewo nti njala kunkolerawo ti eruusi ekintu ekyo ne kibeera nga wenkyagala. Funye abantu bangi abapya era gye mikwano egyo ekyo ekirala neeyongeddeko nange omuntu nali sifaananawo nti kati nkyuse of course oyambala Gucci oyambala labels era okyuse ninamu kasente ninamu kakatono n'okuwasa n'akaana atera kale so Julio point ki gye wali otuuseeko ebbanga lye muyimbidde mwenna gwe ng'omuntu and you felt like
you want to quit oba music oba ngowulira you so down point ye yali okutusizaako mu katubagiro bwe katyo Taliyo. biseera badde bya ssanyu No, tebadde bya ssanyu, but you know the vision is clear. The vision is clear and the mission is possible. So the bad days tezinzija kumulama and the good days tezinzija kumulama. Because the vision is clear, I'm not yet to the destination. Okisegeera. Tukyobala sinyinza ogamba tewaliwo kintu engamba I feel like quitting. No, because even the quitting part is where I stand up and then neyongerayo. So I do not sikijjukira na kijjukira nti lwe luwanga olunaku Alan Cruz yampisa bubi nga mulabe ku TV nampisa bubi ngamba ate Alan wange naye ate waliwo olunaku era Alan Cruz we ali ku TV nampisa bulungi. So it is a two-way traffic. Nti leero lulungi enkya lubi, leero lukoze bwe luti enkya luli bwe luti. Fe kikulu mu B2C kye tulina is the vision. You know, when the vision is clear, nga buli kimu olaba kiri open, the mission is ready to go. Yeah, man. Sente abakyala bye bintu ebisinga okwawula abasajja bibakuumye bitya okusigala nga muli wamu mukikoze mutya? First of all, kyenyinza okwogerako kwekyo nti we're not excited of that. Nze nganze omuntu kanjogere ku kyabakyala, nze nganze omuntu nina abantu bange benjagala, Lia alina abantu be bayagala, mwina abantu bammwe, buli omu alina omuntu we gwakola ki, yes, bayagala. So ekyo kinyambye okuba nga tetusobola kukwataganamu eyo ango, kitegeera. So ekya ssente tolina abantu boyagala, olina abantu olina muntu, kinsesezza olina abantu olina muntu, ekinsesezza alabi desenge omurasta gyakireeseemu agambye kanjogereko ku nsonga z'abakyala. Nze nganze nyine abantu benjagala n'abalala bayagala which is okay. Naye mbutuufu ku nsonga eyalade ekikulu kya byonna ffe nga bw'ogambye man and women they don't come first ku B2C. Nga bw'yagambye we have the same vision and the same mission gye twagala otuuka. So Alan Cruz ozenga oli w'amaanyi nnyo ina millions of money, that is your money. Until we make our money, until we get where we want to go. Tebirina nnyo kawaane. Of course, be contributing eyo ka 10%, nyeyo kitegede 10% ku 90, ku 10 esigazaako 90. So it is something small for us. Tetulina nnyo vibe eyo, biki, omukyala wabazze nga wakabi, wa Bobby, wakabi nga alina Juliyo, kabi nga alina liwe, you know. To take you back, nagambye nze muli wagula emmotoka. oyogera amazima nkumanyi, nti nkubuulira li wagula emmotoka, kyekyo yaffe tagendagana kuntwalako wenyanga njegala, oshegedde. Bobby waba aguze essimu ngimuga nkubayo enaapu, oshegedde tajagana kunkuba naapu, newe mbanga nze nkyalina ki kabiriiti, oshegedde. Because luno olugendo olulaba ffe tuli basatu, but everyone has their luck, oshegedde. Nze tuyinza oba tuli basatu nga tudde wano ne batuwa ekibuuzo, nenfuna 9, oli nafuna 10, ono nafuna 8. Omanyi lwaki? Oshegedde. Everybody has their own understanding, but to put that understanding put together, wempitawo bwenkuba oluggi bwenti mba nziguddewo for all of us to go, oshegedde. Na bwekito bwe kiri. So ebintu ebyo bisinga, problem is we are greedy in Africa or in Uganda in particular. Tuli just greedy. Nze Alan Cruz bwenkusupportinga n'otuukayo ate njagala kifula tutalo, oshegedde. Because your luck is your luck. The way you came on TV, the way you've built your name, waliwo abantu bangi nga bakoze even emyaka gyonna kikakadde nga tebatuukangako wootuuse, oshegera. Ate n'ekirala n'olugendo, oshegera. Nze lintera bagamba ne Bobby tuba mu motoka ne tuba omuyaayi nga atuyitako 10 n'agenda, oshegedde. Oluusi ayitawo tumusanga wali ku bitaala, onfuna nga bimukutte. Oluusi abamu babikola ki
babiyitako nga ye yakitegera nga ekintu yakimalayo n'ayikitawo buyise bitala oba bimukutte oba tebimukutte n'agenda. So it depends on how you run. Otegedde, but at the end of the day your destination matters. Gwe nga gwe gwawe oyagala okola ki okusooka. Okay, ekibuzo kye ngenda okusembyayo as we are winding up this interview, njagala okumanya nti bavubuka bangi buli omu ayina ekitone ekyenjawulo naye that fame ng'okikubye ogifuga otya. Kintu kino njagala mukinnyonnyole ku side y'abazadde. How often do you meet your parents? O mama wo mukyalira otwala ebbanga ki nga tomulabye? Nga mukyalira buli week. Ekintu kino kyakuyigiriza ki obutakyuka ng'omuntu n'oba ng'ate maama wo kyamulaba mu vali? Ndowooza upbringing. Charity begins at home. The way you raise your children is the way they are going to respect you back and then love you back. For starters, on my side, nze mama wange ambeererawo nnyo, anjirawo nnyo omubiri, okitegeera buli ssaawa gunjirawo biki. Kati bwe mba nakatono ke nfunye oba nga njagala mulabako when I can, bwe mba sisobola mulaba. Ate sirina buzibu ki naye abantu abasinga bafuna wrangles ne bazadde baabwe. Nendooza kivaka nga kiri bwe kityo. Yes. Kigenda ekibuzo kikomyewo eri gwe. How often do you see your mom? Nza okumala nga weeks bbiri kwemu. Yes. Omukubirako? Yeah, okumukubirako mukubira essimu. N'obuyambi omuwa? Of course tosobola kubeerawo ng'olina omuntu gw'oyagala kiringa gw'owokera ku makya n'ozaala omwana wo. Already nina. Kati oba ozadde omwana wo ekintu ky'osinga okwagala mu bulamu bwo tosobola kukirekera at any point okuba nga kina kikyetaaga notakiyamba. Kitegeeza nti mami wange sijja gamba buli kyansaba nkikola nkikola but ebisinga obungi byensobola mbikola. Ku Instagram nkulaba obeera nnyo ne mami always nga opostinga bu videos. Aya mommy's boy? Yes boss. I love my mom so much. Wekibanga kyekitegeeza omuyita mommy's boy. I love my mom so much. She's been my best friend for some good time. Omuntu gwe mbadde anyumiza ebizibu bye, omuntu aŋŋamba kino na kino ne tusolvinga. Kwegamba omuntu gwe nyumiza n'ebyange nange. Besides my brothers, mama wange omuntu gwe ŋŋamba ebintu binkwatako ennyo. Mwagala nnyo. Are you raised by a single mom? Not really, but I've been so much with mom than dad. Like vibe yange badde nnyo ne mami than dad, but daddy wange gyali nambeera naye naye mwagala nnyo. Were you raised by a single mom? No. Nakozebwa mami wange ne daddy wange. Were you raised by a single mom? Yeah, sure. Nambeera wa? Makindi. Ngajja okubira amazina bangamba wali dansa wa tabu nnyo. Nze nali mubi. Ate ndi mubi. Nabagambye ye mubi mu group yayogera amazima. Alan Cruz gemanya celebrity track ensiboko y'amazima ensiboko y'aba celebrities. For now Alan Cruz njagala okubeera nga mberekereza naye nga nyongero bagamba amwagala nnyo skits za Brighton z'amaanyi and of course osekachi aba mwagala nnyo skits za Brighton. For now Alan Cruz Mr. Handsome first ani Brighton yagamba ajjawamu Ajja mukubo kale celebrity track kwoli Alan Cruz ku TV yo ku simu yo ku radio yo wona yenze musibe bulungi Matovu Devotion camera kwali bulungi nnyo. Otherwise for now have a blessed day. Musibe bulungi mweraba. We're out. Celebrity track subscribe.